mukama agenda kola enkyukakyuka mu byobufuzi ebyawano naye masaawa zino wenjogerera ekigenda okutandika kigenda kubeera kizibu nnyo. waliyo pulezidenti agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewono. buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera nti ekintawanya ddogo. gireko mu jaketi yange no kasita njambala mumanya nti kati ebbugu mulitandise. tukweyanziza nnyo mulungi yakyekumidde ku Yugi Now TV. Nkwaniriza nnyo munnange, nkwebaza okusubscribinga, nkwebaza okulaba video zaffe zonna zetuteekayo. Nate n'olwaleero nkomyewo ne Pastor Kango okuva e Matugga. Erinnya nze Stone M. Ndese Pastor Kango ono ng'alina kyagala otutemeratemeramu mu nsi nga bwetambula. Iran mugiraba, Israeli mugiraba, ne wane waffe wennyini. Bingi ebigenda mu maaso. Newankubadde nti abakulu katutangazeemu kuba batugamba waali taliiwo, ngamba ani COVID. Katutangazeemu. Sebo buuza kuba tulaba. Abalungi abatulaba mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amanya n'eddoboozi Pastor Kango Enjoga Abdieri. Matugga gye nsangibwa. Kanisa bagiyita Believers on the Local Ministries. Naye kiwe nti abalabi baffe bakwagala. Era nebaza Mukama olw'okunjagala. Era njagala mumpe ebyokukola. Bampe ebyokukola bannaye munkubireko. Tubeere nga tunyumyamu. Mukama waaba ayogeddeko kyonna kyayogedde tujja kubeera tukyogerako tukinoonyeze ne solution. Jjukira Mukama agenda oleeta obunnabbi ng'aleese solution. Olwaleero nno nnyina obubaka bungi bwenzize nabo. Bubaka ki? Obubaka bwekuusa ku Uganda. Bwekuusa ku Sematalo, Sadi Waludiwo gwenjogerako. Njogera ku nzize kwogera ku ndwadde ze nabagambako n'omuyaga. Naye nalabye bato. Actually eyo mbadde saagirabye mu nsi ya mwoyo. Naye bwe mbadde wagirabe ku ki? No kati nze mbadde nga nkimanyi nti Trump ke bamaze omukozesa bagenda musuulawo. Trump maski. Trump ani yamukozesa? Trump Elon Musk yakozesa Trump. Nze mbadde manyi Trump yakozesa Elon Musk. Okuva mu kalulu konna nze mbadde manyi nti Trump yakozesa Musk. Kankubuulire kye bayita New World Order oba kye bayita Illuminati. Omusajja yali akikulira okuva emabegako. Yali ayitibwa Bill Gates ng'ayegattibwako ne Papa Francis. Kakati Papa Francis we yamala okugenda ne bagattawo era omulala kati sawa zino akola ne Elon Musk. Olaba waliwo ebintu ono Papa yaddako yakola kati ne Musk oba waliwo ebintu omuweereza omu byabadde nga aweerezaako wano eno nze si mu following era siri nnyo interested mu byo kubanga tulina bye twawula. Gweno programu yammwe atera nnyo okubaako. Tulina bye twawula naye ate tulina ebitugatta bitya bitya ng'ovudde ku ekyo ebyaddala kyonna kyakozesa alingiza alibawo mu maaso. Njogera nti alaba obunnabbi mu byonna kyonna kikiri. Siri wanene kumusupporting oba kola ki kubanga nze is not my friend. Era simu followinga tomuyinaako buzibu ate era anti nze sina buzibu ku ddiini. Nze nyaniriza omusamize, nyaniriza omulokole, omukatuliki, omusiraamu kuba nze Kango Haruna. Era abasiraamu babuuzaako nti salaamu aleikum. Ate erya Gabdiel erya Gabdiel eryo linnya lyange nalyo lya ddiini era nalyo lyali lya bukatuliki. Erya Haruna naye kati bye nasigaza kubanga n'omulokole alituuma kubanga ffenna tukkiriza Yesu Kristo lwakuba nti bali bateekamu magiki waabwe omutonotono. Kati omukulu oyo yalinga ayogera nnyo ku busodde lwakuba ayina enjawulo wagikolera we wano. Kati enjawulo wagikolera agamba nti obusodde kale siwuliranga nnyo mboozi ze simanyi bulungi enjawulo wagikolera naye yalaga nti ebyo ebintu nawulya we yagendera e Misiri yanawulira nga batandise okubyogerako nnyo. Naye kati Elon Musk agirawo okukwatagana n'obusodde.
Anja oyogera otunula bulungi muri isaawo. Oli atulabe. Okay. Ne yanziza ne yanzege webale kumpa amagezi ago. Elon Musk yakozesa Trump namala namusuulawo. Okay. Trump yamala okuactivatinga New World Order ng'akozesa chip ezikozesebwa Elon Musk namala okufuuka controlled nabeera ng'asobola okufuga nga Elon Musk asobola okufuga newankubadde nga Trump taliiwo. Kati Trump bayawukanye. Ogamba zino chip ze bayogerako mbu bagikuba bukubi. Bagikuba bukubi mu mpiso endala bagikozesanga bino bakolamu engeri ID ya national ID eyo. Endala nyingi zikyajja. Bazigezeserezanga ku Trump. Nedda tebazigezesezanga ku Trump. Naye Trump yali alina okuteekako omukono okukkiriza ekintu ekyo kijje mu open. Okay. Kati mu maaso awo omuntu aleke kubeera nga waleke kuba wasobola kugula yadde okutunda. Anti ng'omuwendo gw'ensolo gumaze okulabisibwa nga gumaze okujja mu buliwo. Omanyi Bayibuli wetuga eyina ebintu bingi byeyogera abantu awamu ne tubirowoozaako ne tubitwala nga bwe twagala. Yes sir. Ate era tulina ensonga endala jjukira amaanyi oba amagezi g'omuntu. Yes sir. Oba okumanya kw'omuntu kuli mu bigambo. Ebigambo bye tuwogera ebiseera byaffe ebisinga obungi bireetawo embeera, bireeta impact. Omanyi nze kati nze waliwo omuntu ankubira essimu ne sereega ne kambabuulireko ekintu kimu. Waliwo omuntu ankubira essimu nze nentegeera nendaba nga si mutuufu nga byaŋŋamba tebigatta. Nga tebigatta ano. Ng'akusika eri. Njogera ku muntu nedda ssebo. Njogera ku muntu ng'azze ng'alina ekizibu kye. Okay. Naye ng'olaba emboozi afumba. Ng'ayagala omuyambe nedda. Anti nsobeddwa. Kati osobeddwa naye ate otandise okumbuzaabuza kubanga ombuuza bingi. Ate tonganya kunnyonnyola bulungi batuwuliriza n'abatulaba. Omuntu ajja ng'alina ensonga. At sometimes abantu banoonya okubeerwa. Tuba n'okunyigirizibwa. Kati n'onoonya okubeerwa. Kati mu kunoonya okubeerwa n'okubeera Pastor Kango ng'oyagala mukadde ako nkuweerewo obunabbi. Bwe sikola ki bwe sirina. Era woosangidde nti abantu bangi nnyo ajja n'agenda n'atomera omufere n'amufera. Naye kati nze naye nze kati nze omanyi kye nkola? Bw'onkubira nsooka ne njogera ebigambo ebyokulagula mu bulamu obwo. Ne nkuliyetingawo ebyo bitaliiwo mu bulamu obwo ntya. Tinjagala Mukama akukole bulungi. Njagala buli kyopulaninga kitandika okutambula. Abakukyawa bakwagale. Buli mbeera yonna ekuliko njagala Mukama agisumulule. Ate wonna awali ekikutte awali ekisibe mu bulamu obwo njagala Mukama ayingirewo akisumulule. Ke kakodyo ke bakozesa. No kati abamu tebakamanyi kakozesa. Kati nze njagala kabawa. Nawe kenyini nga ondaba essaawa zino osobola okubeera nabbi w'obulamu obwo. Bwe kenyini otya nga weeyogerako ekyo ky'oyagala okubeera. Kati awo ojja okuggira wa Musumba Kango ne Mukama abeereko n'engeri gy'akuyambamu. Era abantu we batyo ngenze nga njogerako eri obulamu bwabwe. Kati olwokubanga nze nnyina kati omanyi ebyokukkiriza madaala. Waliwo omuntu bananga omusabira naye ng'omusika busisa okukkiriza yajja nga alaba osobola omuyamba naye ate nga nebyoyogera bidawutingamu nga takuwakanya nga ga kituufu naye binaakola banange kyongambye ekituufu naye banange ebyo binaakola. Anti embeera ebemuluddeko kati embeera ey'ekika bwe kityo eringa bwetyo kati ffe gye tuyimirirako okulaba nti ojja kwetaaga okugjako ewange. Ojja kwetaaga njogereko eri obulamu bwo. Lwaki? Kubanga nze kyenjogerako nali nkirabyeko nkimanyi enkola gye kikolamu. Bwe mba nga nkyogera n'obugumu era nga mmanyi kigenda kukola nga bwe nkyogedde. Kati ogenda okulaba mu ddakiika ntono nnyo. Timusumba konze wangi nze munnange wabadde wakava ku ssimu nga Mukama ampadde ekyamagero. Waliwo omwami akedde era okumpa obujulizi ne mpulira nga nsanyuse. Kale yanzisa obujulizi omwami oyo. Omanyi lwaki? Yaŋŋanze we nakulaba ne ndowoolezaawo ne manya nti ebyange biteredde. Kati namanya nti ebyange biteredde ne nkubira essimu. Kati we yankubira essimu yali akoze contract ye bambi nga contract eganye
nga tebamusasudde nga baganya omusasula ne mugamba mu linnya lya Yesu ekyakwata sente zo njagala kizite njagala bakusasule njagala buli kyokola kitambule atwali twakamala okwogera nga wayise essaawa ndowooza nga ntono nnyo nga bamukubira nga omukisa agufunye ogwo nga ddamu nga nkubira nga musumba koyi wangi kikoze sente zange bazimpadde naye musuma nakyenjagala okubuuzaamu katono nnyo kati omuntu tugeza kukubidde essimu awo wenyini ng'oyo bwagambye n'omuwa oba n'omusabiraawo okumusabira okwo kukomaawo oba oddako nawe mu biseera eby'eddembe n'omusabira era omuntu gwena ndaba ng'oyagala okufuna mu ssaala ya Pastor Kango oba okufuna mu bigambo bino byenjogerako ekisookera ddala oba ng'onkubidde essimu nkubire oŋŋambe nti nze Kango enjoga erinviira matugga yogera amanya agago ddala kubanga ago ge mannya ge baaziika mu ntaana ge mannya ge baasiba ge mannya ge baasiba ge tugenda okusumulula kati wompeeri erinnya sometimes okusingira ddala ensonga mbeera n'essimu bbiri zino eno eriko notebook yange eno we mba njogera ku eno mba ndikodingamu eno amannya ago nga sigaza nnyo wentuuka nenfukamira wansi nenegayira Mukama ne mugamba Mukama akusaba osinkane omuntu ono Mukama akusaba otandike ku nsonga z'omuntu ono Mukama akusaba oluŋŋamye omuntu ono ogamba ogenda okulaba nga tukomyewo na bujulizi kati omwami oyo era nsanyusizza nnyo ate era musabidde omukisa gwa kufuna biliyoni za sente no omanyi lwaki ansanyusizza tuli mu kuzimba kyaki kati tulina engeri gye twakibazeemu ne tusalawo tuguleyo tenti tugire nga tubeerako nayo okusinziira ku bantu be tuyina mwongerereze ku kiri ekizimbe ekiriwo tugenda menya eno maaso tutuuzeewo tenti kati ne tukola ka budget awo ne tukateeka ku group yaffe tukawoze ne tukateeka ku group yaffe kabadde tekana malayo na dakika 5 nze musumba nkuwadde akakadde kwabo oyo yennyini era nkimanyi nakati awokinga nkusabidde omukisa gwa billions of money amina omanyi lwaki bayibuli egamba emmeme gabaagaba eneegejjanga naffe nno tusabire by the way muyina nammwe enjawulo kyano ndaba ekuba ate namwe kennyininyini ng'abantu mulabika bulungi twongeremu tusabire mulabika bulungi era mbasabira Mukama baviireyo mbasabira Mukama baviireyo challenges zino eza media zirike batomera kubanga nyingi kati ng'olwaleero obubaka bwe tugenda okwogerako oba teweesibye ebbiri owekanga bakuntumye kunonye oba wano bwe tugenda okwogerako olwaleero soko olutuwe tubadde tukyatandikidde mu Amerika mu Amerika yosirabayo nnyo miggo kakati najo gye giri naye kakati gundi ya Elon Musk yakyankalanye ne Trump naye mbadde sinabanga nze galaba mu nsi ya mwoyo kati mbadde njogera mukwano gwange ali mu Amerika naŋŋamba wabula ebigambo byoyogera byewuunyisa naye omusajja bakyankalanye beerangidde ebigambo Trump n'agamba Elon Musk nti nja muzzaayo ajja muzzaayo agenda mu deportinga naye amugobe mu nsi yaabwe kati nze amawulire go gatanso owandiika naye ng'ebyaddala kankubuulyeko ekintu kimu takyayina nabusobozi busobola mugoba ekisinga obukulu mu nsi yonna era n'agamba nti tasulako era tasulako oyo Musk tasulako olaba Musk alina connections ne aliens technology gwakola yekka ali connected ne aliens ate mwegendereze nnyo wano waliwo akaana akato nako kalina fomu eyo wano Uganda omanyi waliwo omuntu yavadde ayogera nze nabiruwulidde nempuliyanga ebimu nabyakuvevenga kale oba owagira omuntu toleka balala kusiriwala gwe kugendera mu mbeera eyakutuukako wano waliwo akaana akato we nali nga mbagambako oluli ne mbagamba nti waliwo omuyimbi afuuse ekizibu agenda okujja mu kutta abantu abangi ennyo mu kalulu kana kajja nga akola zisaddaaka ze olwoyo gwawagira asobole okuwangula obukulembeze kati nembaga nti mubeere alaati mufokasinge ku ekyo bannayuganda kye beetaaga oba kyemulaba kye twetaaga muleke kufokasinga ku ebyo byakola kugenda mu bijjulo bye kulya bubuzibuzi eyo saidi zeeyo omugundi n'obuzibu bwobutulina bwabwavu kati omuntu tajja ku omuntu anoonyeza ekyokulya olunaku lulamba bamuyisa okulya emmere ey'obwereere kamabulire emyoyo gya Jackson gibeerawo
emyojo bwavu gibaawo naye nga tonaba kuyiyiza muntu mulala magezi kugenda waliira kuleekaana ye yeyongera okulya sooka onoonye ggwe okoze otya okuva mu mbeera eyo gy'olimu okubaako nga ye waali naye abantu babasiriwaza ye n'asigala nga avimba avuga nnene nga mumulyawo mu kifo ky'okunoonya solution muleekaana buleekaanyi mulyankwacyo muzirye amannyo gasiriire gaggwemu nga ffe tuli mu byaffe so kati oli n'agamba mwagala okwonoona amannya g'abantu kati kankubuulire nenjagala tudde mu buliwo kale kati golowooza kapiripiiti ajjawa amaanyi ki gakozesa oba ajjawa obusobozi bwakola ebintu byakola kafiripiiti ye ng'omuntu ekyamazima nze ngaze simugoberera nnyo genda omunoonyerezeeko nawe olyebuuza mumanyi nali muwuliddeko naye okumugoberera akola ki kyemanyi muyimbi sagala tukigendemu nnyo kubanga si y'ensonga eyandeese wano naye njagala bbawaako examples entonotono olw'okuba nti amanyikiddwa nnyo kyobadde ogamba si kyakubeera nti amanyikiddwa nnyo kubanga music we tali wano e Uganda nti atunda naye gwe weewuunya ojasanga ng'akola ebintu nga ne kamiliyoni abitya kafiripiiti ngenda mukolako research kati ojja kumanya dda akapawo ono gwe nkugambako kaakati ono Donald Trump we yamaze okwekyanga ne musajja we Masiki n'ayogera ebyo nti agenda muzzaayo kati omukyalo oyo nampa amawulire we yamaze okumpa amawulire ago mukwano gwo weeri kati nze ne manya nti bitandise banyabo ne baseba bampuliriza njagala buli omu waali naddala bannayuganda bino bigambo bya bunabbi mukama yabindagadde era nze nga mbyogerako ne kuno kweno kyano yali mbagambyeko ne baga nti mugule emmere muteeketeeke emmere mulime emmere ayina wonna w'oyinza okulima lima emmere kubanga kye tugenda okugendako essaawa zino wenjogerera ekigenda okutandika kigenda kubeera kizibu nnyo tetuggwewo ate ffe tetugenda kuggwawo omanyi lwaki tetugenda kuggwawo kubanga ffe tukola ki ffe tuli ggwanga ddonde tutya tuli ggwanga ddonde mukama lyagenda oyitiramu okuzza okulangira revival mu nsi yonna kati kyenjagala okwogerako eri bannayuganda wano wewali obubaka bwammwe era mbasaba muwulirize bulungi nnyo ate muteekese mu nkola ekisookera ddala nabagambako ne bagamba nti mukama agenda kukola enkyukakyuka mu byobufuzi ebyawano nembagamba naye saagala mukifosinge kukola nkyukakyuka kati abantu abana bagamba tukimanyi okolera mu 7 akuwa sente oba akuwa mmeka let me tell you nze mbeera mu comment section nga nzira mu comment section ezimu era gwolaba nga waliwo comment nzeko nga kuliko ka rogo akaliko Roco International Ministries ngomanya yenze nze abakomenti nzeeko by the way munkubireko ne ku simu yange mumpe ebyokukola ng'olooteroote ebirootoolooto byotategeerekeka nkubiraako ku 779 300 41 ye namba yange eri ku WhatsApp nsindikirako nkubirako ku WhatsApp buli kimu kyonna kyoyagala kimbuuze nze njabeera nkikuddamu kakati wano wenjagala tubeesinge abaganda bange bampuliriza nze siina side mu byobufuzi kubanga nze ndi muweereza wa Katonda siweereza musirikale siweereza munnamagye siweereza president siweereza opposition naye mpereza abantu yensonga ojja kunsanga nga luli naleekaana ku masannyalaze kibeegeza wemba nga ndi musajja wa Museveni siraba lwaki ate mba nkola ki njogera ebigambo weebityo naye nga amasannyalaze gampisa bubi era nebaza Mukama waliwo omukyalo omu yanzindikidde emitwalo gyange 6 naga sente zo kanzikulize leero tewali yakunyiziza tewali yanyiziza naye Justin neraliikiridde bweraliikirizirwa bannayuganda n'eri ensi yonna okusinziira kubaka gwe ndalabye ogambye mutukireke kibe tetukifosinga Katonda kubanga Katonda alina pulaani eri Uganda banayimba buwuli Uganda siganye era amasabo mwegali mangi nnyo naye bannange Mukama yambi Uganda abantu bategedde Katonda era njagala kino kigamba ffenna tukyuke ntunulira baganda baffe abamadiini ag'enjawulo naffe abalokole sigenda menya ddiini ki naye lunawo oli njagala ofukamira otandika okusaba Mukama Katonda mu lulimi lwo mu ngeri yo omugambe Mukama tuyambe otuyikeko akasubi
Omugabe Mukama tusaba tuyitse mu kibambulira kino ekigenda okujja. Kubanga waliwo ekibambulira ekigenda okujja. Lutalo. Olutalo luno terugenda beera mu nsi yaffe. Naye lugenda beera egenda beera Third World War. Third World War. Trump ono yakozeemu ekyamagezi naye yalabusi kikeerezi. Okay. Kali mukulabo katika keerezi okugoba Elon Musk okwegobako Elon Musk. Kuba naye yagenzo kikola ngate yamazidde okukkiriza n'enkola eya New World Order, enkola eza cheap, enkola ezo nga yawambibwa dda. Ate ngo already yoli. Nga yawambibwa dda. Kati talina byagoba kubanga naye ali controlled, kati naye bamu controllinga. So njagala bana Uganda mwenna bampuliriza ayina ettaka lyo mu kyalo genda yolima ettaka lyo alimireko ayina kyonna kyoyinza okukola osobola okupangisa awantu pangisa lima emmere bana Uganda emmere yaffe emmere gyesobola okuseetinga netegeka leka emmere yaffe tugitereke kubanga tugenda beera konteina eriisa ensi ezo ezi Europe ensi zonna tugenda faananako balinga abaali mu Bible. Kankubulireko okusinziira ku ki ekigenda mu maaso essaawa zino ensi eno egenda kwolekera Third World War newankubadde ngene waffe tetugenda kukosebwa nnyo naye tugenda kukosebwa mu byenfuna tugenda kukosebwa mu mmere. Enjala gye mbadde nga mbagamba bulijjo mbadde nga nnoonya weegenda okuva nga sinaba kulabawo naye nga nnangirira nti enjala egenda kubaawo tulime emmere tusimbe emmere kubanga Mukama yali yakindaga ekyo naye ku luno yandaze ng'emmanduso y'enjala egenda kuva ku Third World War ku lutalo. Olutalo lugenda beera mu bbanga ki? Kankubulire essaawa zinene olutalo lwatandise dda. Ogamba luno olwagundi lugenda va mu Iran ne Israel. Kakati kye bayita kambabulyekoko okusinziira ku nze kimanyi ku nsi y'emyoyo kubanga nze Mukama ampadde omukisa. Ne Uganda wano wetukolera emmotoka zaffe ziri armored vehicle. Mukama ampa omukisa nenyingirayoko. Muhammad vehicles. By the way tukola armored vehicles ko. No. Ezo ebyokulwanyisa nga tuzikolera wano ewaffe Uganda. Wadde ekyo kimanyi. Nakasongola. Sina kasongola wokka. Nze manyi nakasongola. Era nze babulira abagamba nti Uganda esigalidde. Siganyi tulina byetulakinga naye era waliwo ebikoleddwa. Temukolere ebyo. Awo kyekivola bagenda kugamba nti nno omusajja ampa ssente. Naye amazima tugogerako kubanga nze sigenda kweka kibi. Ate babikubuuza nti wabiraba ddinga tubikola. Ye spiritual nze sirabayo. Awo mujje okunkubira wokka naye mbimanyi. Bajja bikubuuza bibyo bibye ebigambo. Nawe kwoli kubanga tubyogera babi sote mubyemboza kubanga nze njagala kuzibula abantu maaso kubalaga nti tulina we tulaga era n'okubalaga nti tweteeketeeke. Tweteeketeeke tugule emmere mu maaso awo tugenda gifuna mu ssente nnyingi tubeere n'emmere tuleke kufiirwa abantu baffe lwanjala kubanga abantu bagenda kozesa omululu okutunda emmere gye bayina. Otaba lugenda va mwolo olw'Abayisirayiri. Kakati kiriwo ekiti Amerika essaawa yonna naye egenda kubwamuko kazuka. Ani agino kuba America? America is super power. Si yali mu namba emu. Kati golowooza Iran yenkanankana ne Israeli. Israeli katini. Ngamba amaanyi. Amaanyi? Amaanyi ago simanyi nnyo kubanga kasajja katono okanyomera mitalo. Kati wetwa twogera ku technology nga twogera ku Israeli na Iran. Iran eba wansi ku Israeli. Kituufu. Kubanga ne America naye zinira ku ntoli za Israeli kulwa technology ate ng'ekyo kikyali awo mumanyi wonna mwali muwuliddeko olugero waliwo kasitola akayitingana edda bakwogerangako ne bagamba nti waliwo Katonda lumu yayita abantu ab'ekkala ez'enjawulo bw'naayita abaddugavu nayita abazungu nayitiramu ndowooza n'abo aba Asia. Kakati we yabayita ne bagamba n'abuuza omuzungu n'amugamba nti oyagala ki omuzungu n'amugamba njagala ompa amagezi nsobole okubafuga. Kati ate n'abuuza bano aba Asia ne bamugamba nkusaba twagala ssente ebeere ng'etuwulira tubeere nga tulina ssente. Kati n'abuuza omuddugavu abantu kye batera okwogera nti omuna Uganda
Mbwe muna Uganda n'abagamba omuddugavu naye kati muna Uganda yatukiikiridde n'agamba nti nze mbadde mperekeddeko wano mani okyali yatukola gwe babuuza singa babuuza kufa ab'omulembe guno kakati oyo akasitoola ako kaliwe kati ebyaddala bannayuganda twali mu okubeera n'esse twali okubeera n'ekyokwogera era tetusalawo si bannayuganda kale njogedde bannayuganda omanyi lwaki njogedde bannayuganda kubanga ndi wano eno ku representinga bannayuganda eri ensi era n'obuweereza mukama bwe yantikka yabuntikka okuva mu Uganda to the world yakivula branch zaffe zitandise okukula tandise okwongerako branch nga we tulwanira okutandika okuyingirako branch tuzigulawo bulijjo tuzigulawo bulijjo so kati yali akiikiridde abaddugavu amalo gantuwerekeddeko bano bali amagezi bagabawa n'abasente ne babawa kati ate enjawulo yali okuwa sente okubeera n'amagezi okukola sente kitegeeza Katonda ajja kuweerako amagezi agakola sente ezo kati Isirayiri ekyajemesa okufuuka super power kyekino kubanga bagiwa kukola sente omanyi Isirayiri eri mu kyondo kya Buwalabu eri wakati kati tebagiwa bukulembeze wabula bagiwa kukola bireeta sente kiteeberezebwa okuba nti mu bazungu Amerika yakiika mu kyondo ky'Obuwalabu mu Isirayiri yakiika kakati be bakola technology ate ne bamuguza bano tebalina kati mu busobozi banene ate bakozesa kati bateekawo obusobozi obuleeta ebikola technology oyo Abamerika kivola balina amaanyi mangi nnyo kuki ku Isirayiri ku bintu bya Isirayiri ne munsi ya Isirayiri era olumba Isirayiri automatically olumba Amerika that's why nti nuclear nti esawa yonna twiga bagikonyeeko nuclear za Amerika ezimu eziterese mu Isirayiri ate ne Isirayiri etereka mu Amerika ne Isirayiri ayina ezize ku ngaye of course Isirayiri yensi eri waggulu ennyo mu technology kakati ebyo byonna nga olaba byatandise kitegeeza ki bigenda kumaliriza nga bitu affectinze bitya baga omuganda ayina olugero oluganda omanyi n'omuganda naye ayina ekike buli nsi ayina ekyayo n'omuganda naye ayina akatesigaliza omuganda ayina olugero olugero lwe lwegendereze nnyo lugamba nti enjovu ebbiri we zirwanira obusubi bwe bulugwamu kati ffe tuli busubi ku nsi ezo newankubadde nga tuzamadi vehicle tuzikola kakati ekyo kigenda kutubeerera kizibu nnyo obusubi bunene mu kugwa ffe abagenda okukosebwa kati kitugwanira okubeera nga tukoze eki kitugwanira okubeera nga tweteeseteese tusobole okwaŋŋanga embeera eyo yensonga lwaki Mukama asindise bannabbi waliwo omukisa gonna okwewalamu olutalo olwo ffe nga ffe okukosebwa ffe nga ffe tetugenda kukosebwa tutya nabagambako emabegako awo ne mbagamba omanyi eno ensi okukyuka kwayo ffe tuyinza obwala 26 abalowoleza okumpi 26 226 omwaka gwange ogw'omukisa gwe gujja anti gwe mwaka gwange ogw'omukisa era gwe mugenda olaba nga neyagala nnyo nga n'emmotoka nkyusa nnyo mwaka gwange musuubize ogwo ogwa 226 kati era buli muntu gwengenda okubeera nga asaba naye Mukama agenda muwa omukisa era njagala okuyita kuno ku kyano kuno okwogerako eri abantu mmwe mbagamba ebigambo bineeno nti buli muntu yenna ayimiridde n'obuweereza bwa Believers on the Local Ministries oli mu kaseerako oli mu biro byo lwa nsonga tuli mu kuzimba ekkanisa kati nga bano abantu b'ensi we bakwata ekikuba nsiko ne bakitwalayo bannyabo ne basebo naffe tuli mu kuzimbira Mukama ennyumba wabula nga tugizimba essala yaffe eri nti Mukama abeereko nekyakuzimbira gwe nawe nange oli eyo ng'owulira waliyagadde omulimu gwa Pastor Kango gwakola ebigambo byenjogera obyagala oba tobyagala naye ng'oyagala Katonda gw'empeereza osobola okunsindikirayo waliwo abampisaamu eggaali naye kyembagalako kiri ekintu kimu wadde nga gali mugimpisaamu waliwo era enkyukakyuka eriwo waliwo ebintu byemuze nga mulaba ebintu bituukawo ate tusabe nnyo covid tafuuka trigger
ya 2026 Covid mukama abawo omukisa tetugiwanvuya tetugiwanvuya nnyo awo ate gulabo mubiri gwokubwa nnyo otya nyemba oko naye nze ndi mugumugumu lwakuba era nga mumanyi temunkuba kubanga twetaaga ebyaddala tukkirize tugaane ffenna kino tukyetaaga enkyukakyuka ekyo bigambo byonga munnamawulire yegwani babuulira tukweyanziza nnyo omulabi waffe wa UGNOW tukyagenda maaso ne Pastor Kango Gabriel ow'ematugga Stone M enamba ye mujimbuuza yeri ku screen yoko ate nyina n'enkola endala kati waliwo abakukubira nga bakubuuza namba yawe no tewali bankubira bambuuza namba yo naye ngamba okusinza kwekyo kyoyogedde singa wabeera waliwo embooko ojja n'oŋŋamba kati nze nemukubira nemugaa tugenda kubaako nebitwogerako tuweereze awe musangira temuzikuba munze kati naye ebyaddala bannayuganda mubeere nakamwenyumwenyu mmwe omwaka ogujja tugenda kulonda omwaka ogujja mwaka gwa mukisa gyendi nze manyi tugenda kulonda goba mukisa go nze obaani awangudde naye mwaka gwa mukisa naye ngenda londa nange ngenda londa ngenda beerayo era njagala okuyita abakulembeze ab'enjawulo bajje tusabeko nabo omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu tumwaniriza Yoweri Kaguta Museveni pulezidenti waffe najja ne konvoyi yawo oluguudo loterujjulo lw'eggwanga tumwaniriza tumusabire nze anaagonda n'awulira eddoboozi lya Mukama nze gwe ngenda okusabira ate ekyo nga kyali awo nze sigamba nti no nze nsabira bonna Mukama bawe ideas naye siriiko kugamba nti no nze ngenda wagira ono bagenda wagira ono naye nga nyina gwempagira naye ne mukyakisobola mwogera nti gwempagira lwaki njakyusa endowooza z'abantu abantu balina kye balowoozaako okusinziira ku bibanyiga ebanyiga si bye binyiga ekizibu kyange kya mutwalo ekikye kyakakadde simanyi yajja kutoba kujja kufuna kakadde lwaki mba mbiyingiramu that's why nti nze ensonga nzidda bbali nempereza buweereza mulimu gwa Mukama naye nge era kitukwatako bannayuganda mwenna abampuliriza kitukwatako okusabira omukulembeze waffe at the same time kitukwatako okusabira opposition yaffe tubulirako n'oli obulira kubanga bino ebintu biyamba ffe tebirina muntu mulala gwe biyamba opposition eyamba ffe kubanga kankubulyeko waliwo ebintu ebitaalikoleddwa ne Uganda singa opposition teyaliiwo ebigenda mu maaso mu ggwanga obiraba mwaka gujja oba ebigenda mu maaso mu ggwanga nze nabagamba nti after this sad waluliwo tugenda langira revival okugizaayo mu bazungu ne mu Asia kati mukugirangira nga tulangira revival Mukama nembagamba nti Mukama agenda kukyusa okutandikira ne waffe atuwa omukulembeze agenda okutambulira ku bunnabbi omukulembeze agenda okuyita omusumba oba prophet amugambe nti sebo jangu ovunule ekirooto kino kyendoose njogera ku mulembe gwa Sulemani nawaliwo abaloota nga babyerabira anti ebirooto sometimes nze nga omanyi nti nze nali musajja mu lubaale kati olota sometimes nga werabira ebirooto emyoyo giba tegyagala obitegeere nga giraba ogenda gigwamu nnyo kati nyo negikujjako obubaka bwe gikuwadde kati wabeerawo emyoyo emibi egikubbako obubaka bwo bwoloose so fuba nnyo okulaba nga ojjako ewa musumba Kango tusabe Katonda tukkirize Katonda atubuulye eki kyetukozesa ekyetuba tukozesa okubeera nga otereera mu layini mumpe ebyokukola mbyagala nnyo kyekivula mbasomera nnyo enamba yange esimu waliwo kati mu nnaku zinene omwoyo ogutambula ennyo mwoyo ki wane waffe naye nga gwa birooto era guziza abantu abangi mabega omuntu aloota weegattagatta oloota odda ku ssomero gye wava baloota beegattagatta oloota obuuka mu bbanga oloota nga olina abakugoba oloota ente zikugoba birooto bya mwoyo nnyo ebyo naye abantu abamu babifuna babitwala ize ate baloota nga babawa ssente
kati nazifuna mu nsi y'omwoyo wano mu buliwo nga sente tazirabako n'olwotanga ofunye contract anti ababa bugenda mukwase batekisawo gwe n'omuzuukusa ate kati kyogamba nze nalotanga kidda nga sente zindi mitwetwe nga ngenda okeera ku makya nga neesonga n'okuzirya nga nzirabako oluusi n'olwotanga oziguzeemu n'ekintu nga tozirabako so ebirooto obiraba ebyo bintu mu nsi y'omwoyo biba bikoleddwa ebiba bikoleddwa ate n'ekirala kyenjala okubagamba waliwo abantu abalina emisango mu kooti mujje twogeremukko emisango kolote bayibuli egamba nti emitima gy'abalamuzi giri mu ngalo zaffe osobola okuwugula omulamuzi of course otya oli musawo oli ate kati wemba nga nsinza katonda omulamu yatonda omulamuzi lwaki omulamuzi mba sobola muwugula ebyo tubimanyi nnyo mu basawo gwe bansiba olaba nkyaliyo ebintu ebimu njagala obeereko n'okulowooza okw'omwoyo muganda wange njagala obeeremu n'okulowooza okw'omwoyo kubanga gwe omumanyi bulungi nnyo era ebyange obimanyi so njagala kubasakomerako engeri gye bakwatamu nekyakwasa tonakatuwa ngenda kaba wa maaso awo era tugenda beera tunjogera okanyonnyoka kubanga luli lwali lutalo lwa nsi ya myoyo kati waliwo entalo ezibawo mu nsi y'emyoyo nga tosobola zitegeera naye kati mbadde nkyakunnyonnyola nti tulina essuubi lyaffe erisinga obunene 231 226 32 Wadde twogera bulungi ng'ogambye omwaka gw'okwesimba obadde osanyuse nze guli mwaka gwange gwa kwesiima nga nze Pastor Kango n'abantu ne ba believers of the local ministries even nammwe mugenda kwesiima lwaki omuganda mugezi yagamba n'alima awagonda amalala nnyuka oba n'atera nannyuka nza nti nze siri muganda bulungi naye engero nzaagala nnyo kubanga ngero z'amagezi so kati njagala okusaba bannayuganda n'abatulungi abatulaba nti ffe leka tuleke kufokasinga nnyo mu kwesunga wabula tufokasinge ku kutereeza bizibu byaffe kubanga abantu balina ebizibu bayirawo abantu balina ebizibu ate nekyalo tukolamukko bubi olunaku lw'essandulo wali badde ng'ojjako ngako nobalagako ku bigenda mu maaso obudde tukwata naye naffe tunoonya gundi kati oyinza okwesanga nga tulina interviews endala nga tutera okuyisa obulango nti ayina kati ng'emboozi ng'eno eyaffe nga olina emboozi bweti oba emboozi endala yonna otukonako bukonyi ku enamba yaffe naffe kweri okwo ku screen kati oyinza okwesanga twagenze mu field oyinza okwesanga jjukiramu abantu abamu mukola appointment n'akuwa Sande nga gyaliwo kati omanyi kye tujja okola nja kuleeterangako ku videos ezimu ate ekyo kijja beera better olabe nga ku kigenda mu maaso we tubanga tunyumyanga mu mboozi zaffe obateerengayo akavidiyo naye kabanga tekapuleyinga nga tekalina ddoboozi naye nga kapuleyingira muli bakalabe lubaki bamanye ekigenda maaso matugamuka maasumulula abantu matugamuka maasumulula abantu noba omalirizawo ku Sande wenyini nogituteerako kubanga lwaki kisobole okuapdatinga abantu bano eno bamanye nti gwobeereyo ng'olina ensonga yo ngekwesibyeko olina embeera gy'otategeera jangu kukematugga wali ku kanisa jangu kematugga wali ku kanisa nkubirako ku simu yange tunyumyemu twayeemu tulabe kiki kye tuba tuzzaako kubanga sitaani mulimba yajja kubba kutta na kuzikiriza ate njagala era okwongera obajjukiza baganda bange bampuliriza nti eggulu gyeri negeena gyeri byonna webiri ku kanisa awo of course webiri era baliyo ku testimony ku Sande bawulira obujulizi ne bw'banaamiriza kubanga tuli batono tuli bapya twakatandika kyaki kaffe katono nga kalaba si kanene nnyo kali awo kalabika ng'akabibibi mu ndabika naye kalimu amaanyi n'ekisa kya Katonda anti oli ayinza okwagala okujja ng'ekisinza omuleeta oba ttendo mulina ebyuma mukuba ettendo kati kankubulyeko omulokole kyasooka okugonza agonza sisitimu eyo bayira wera nka twagala gulayo ku byuma ebirala ebisinga kubiriyo ffe tuba n'ebyuma nne ebyaddala ddala bayira we batunoonyeeko ne ku kyano yaffe nga goli Bulaaya oli mu America oli Canada oli Dubai era live tubeerako ku live ku YouTube channel yange
ya Believers on the Rock Ministries Matuga naye naye wobeera oginoonya luli twali tunaba kulijesalinga ne tuwandiika Rock International Ministries Matuga oba onsindikira message musindikira link entuufu that's why tugabe namba zaffe musindikira link entuufu nasobola nga okubeera nga abeera mu service zaffe nga zenyigiramu era nawo amaanyi ago gakusinkana ne wooli kubanga ffe amaanyi gaffe gatambula na kigambo konna akakodyo kaffe kali wano ate era kali wano ku vivi mukufukamira kwegayirira Katonda ate Bible anti Bible yetukulembera so tuddeyo tubadde kuniward order tubadde tutuuse ku ngeri ki ebintu bino gye bigenda okwefuulamu osobola okulaba nga eno trigger tenyigiddwa bulungi nnyo ku mulundi guno newankubadde ng'essaawa zino abantu bafa teboogera muwenda abo boolaba kwasaamiriza abantu naye abantu bafa naye kati mujjukire nabagambako ne mbaga nti waliwo omusayi mungi ogenda okuyiika kati eno ye America gwe mutwe ate Bayibuli etugamba nti sitaani wakuba omutwe omusumba ng'endiga zonna zisaasaana kituufu kati America we naakubwa bonna bagenda saasaana ni ani asobola America okusobola Daudi yali musajja mutono nga bondaba era nga musajja gwe twaligambye nti musajja anyoomebwa naye Daudi we yayimirira mu maaso ga Goliyasi olw'okuba nga ayina amaanyi Bayibuli egamba nti Daudi n'ayogera n'agamba nti gwe Goliyasi nzija gy'oli oba owulira kiri kye mbadde kugaa nti ekigambo kintu kikulu nnyo ojja gye ndi yamugamba Goliyasi ojja gye ndi n'effumu n'ekitala n'olunyago naye nze nzija gy'oli by the word of God nze nzija gy'oli na kigambo kya Katonda so America esobola okubeera nga yamaanyi nnyo naye akasi katono nnyo kasobola ogisuula America nga yefuga wonna ensi ntono nnyo esobola ogisuula okukyuka kw'ebyobufuzi kwa ddakiika budakiika kyekiva olaba nagamba luli nti tulina pasenti nnyingi nnyo ezitambula wano Uganda naye waliwo pasenti egenda okulinnya olunaku olwo naye ngisabira terinya erinnya okulinnyawa wane waffe Uganda wane waffe Uganda otandise okwogerera mu ngero zo nanti ndi mugezigezi Bayibuli etuwa amagezi negamba mubeere bagezigezi ng'obwana bw'emisota sango neekalizeemu nti wanjogeddeko nkugambe wampuliddewa kube ne fire nkugambe fire mutawa tebaba na baana ba misbiri biba byana ebiriwa ebyemisota omusota guzaala musota ate guzaala baana guzaala misota gyewa era that is true naye ate era baana kubanga kitonde kya Katonda yakitonda newankubadde nga ke kabonero ka sitaani era woloota omusota manya nti sitaani yakukyaliddeko abantu abaloota emisota wazaliwa n'emisota olina emisota gyoyagala gitta wazalibwa nagwo waguzaala gukusobedde obulidwa ekyokukola jangu osinkane Pastor Kango ng'oli mwana wooli nze nzita emisota egyo nzittira ddala sigumusa ebiri anti obusse mwana wa gundi iye nze kati gavumenti ejja empabire nti naguse ngookyezza wabanga mwana nga yo teyawula musota na mwana naliko omusabo waliwo essabo nno lyendi muketta waliwo n'essabo lyendi muketta watugamba nti ogenda tuyita ng'oyokya essabo ssebo ndi mudiketta kyembadde ntandisa nti tolyokyanga tetuliiwo asha kati ate nze nange saagala genda vairo saagala abantu balabe nti nno ng'okya gwe yagala ndyokye nga temumanyi awo mbaseesudde ate wagamba osoyita omuliro nga tokukolezezza nga sigukolezezza nze wemba njokya essabo Mukama akolanga bw'ayagala waliwo wenkoleza akabiriiti naye waliwo wensobola okubeera nga mpanise mikono wenti mu bbanga omuliro ne gujja ne guligwako ne gulyokya nga guvaawo nze ng'okyangako Katonda gwe tusinza Katonda muliro Katonda gwe tusinza muliro gwe omuliro gw'otalaba we guvudde naye n'ojja ng'olina nga byenfunayo byayesiba omuliro gw'otalaba we guvudde ojje ng'oli mulwadde nnyo mujjeeko bannaye mubeere nga bambega muyingire munsindikeko ka message muyingireko mu group yaffe ya Believers on the Rock Ministries eya WhatsApp group obeeraawo tetukkirizaamu bigambo tetusikizaamu biboozi birinkirinki nze ateekayo nzeko ebigambo naye ate mbalekerawo ekkoma eryogera erisindikayo ku message saaga nti oba nakikola nga kya administrator yekka nedda naye just tuteekawo amateeka gaawe ate wobeera oli mu nnyumba y'omuntu olina okugondera amateeka agalimu
anti sagala oddemoyo kyesabo nga tetuliiwo. Of course enteekateeka eyo ndi mugiteekateeka kati nyina essabo lye mbadde nketta olya neesembereza ndere side wa egwerinda ogenda ddulaba olya neesembereza kati nange wemba ŋŋendayo nsaba mukama ne mugamba nkusaba mukama okweke kyendi. Ogenda physically oba ogenda mu gundi yamu? Ngenda physically nyina okkettawo emigo givaawa kubanga aseba ababola baba n'amafumu ffe twabeeranga nalyo naye nga tuba n'amafumu kati amafumu ng'amaanyi gajja vaayo mu kaseera ako. Naye kati oba omanya w'oyitira. N'ekirala esaba ebyaddala galina amaanyi amasabo. Naye kati olina okugendayo n'ogabala emirandira gyago gisimbawa. Ogendayo nga mulwadde wali ekinyusi sigendayo nga nze nkikola mu nkola yange ate abamu by the way kati oyo omusajja omu gye namusanga ku booda. Kati we nali giraba nga agenda nze situla ku booda nkulikaliko. Ati nze newe okusanga nkutwale nga nenyimirako omulala ati gwe kennyini wali olabyeko ng'ompa pulogulamu nti enkya tugenda kukola nenzija nenkola nenzija tulikodinge nenzija nendikodinga enkya gwali okirabyeko nga nkikola. Nze nkugwako bugwe omanyi lwaki nze tebali amanyi ntambula zange era kati esaawa zino eno kati bwotali tusangawo wesiri basangawo nakwennakuzo naffe tuzimanyi naye no temusobola zimanya by the way kati leero lwa mande nali nkozeeko ku mande kitegeeza ki nze nyine tugwikiriza otya anti kwa nsonga nsooka ne mbalingiza nako mwe mulimu oba temuliiwo otuketta nze sikola kintu nga soose kibala era sobola kubeera kuno ku channel kumalako budde bwange nga soose kulaba nti kuliko omuntu alina yeetaaga obuyambi bwange. So nkubiraako ku namba yange namba yo ngenda gibasomera mugikowe Bukooyi kubanga mu video eyinza okugira mu video endala nga te nagisomye tutandika. That's why mbeera ngiddaddamu kubanga tujjana eno tukwata eddakiika eziwera essaawa eziwerako netugenda nga tutemaatemamu. So eri 0777 eri 0779 bisatu 41 2 779 300 41 2 nze namba yange njekwatirira nakati mbalaba bakuba kubanga nkyamaliriza enamba yange njekwatira ntunyumyamu era mukama wambaako nekyambulira nga tunyumya nakyo nkikubulirirawo. Njagala kubasaba nti mukkirize Yesu Kristo muwone omuliro guno gwe mbagambako ogutazikira ate munyumirwe n'obulamu bw'ensi kubanga is the control of the world. Newankubadde nga bano ba Elon Musk bakoze byonna bye bakola newankubadde nga bakkiriza ne aliens okujja mu nsi mwaffe muneeno. By the way nalabye Semazinga omu nalabye ennyanja emu ng'eriko nga aliens zagiwamba wansi. Omanyi Stan yagala nnyo ennyanja Semayanja nga Stan zamuzimbamu wansi amatwale gaazo zi alien. Omanyi alien ne Stan is no different. Obukodyo Stan bwakozesa obusinga obungi buvudde ku ezo aliens. Ebintu bya aliens amanyi alien of course alien zo zimumanyi kati balina enjawulo gye balinawo eri weti Stan ne alien kati alien oba kino ekintu kikutwala entya ensi zino eno nga wulira planet Earth simanya biki kati waliwo ensi eri above kweno Earth kampe example kati ojja kusanga ensi ziri mu bange ogenda kusanga ng'ensi eriyo ng'eddogo eririyo nga lyanjawulo okusinga kulya wano. Omanyi even technology dogo omumwe baleetedde entertainment nebeera ddogo. Nze lumu naliko ekavumba luli ebiseera biri nga nkyavuga boda wavuga ne boda navuga boda abantu bewa Kisomba tumirako Pastor Kango Enjoga Abdiri gemanya gange yavuganga boda awo ku Try and Trust naye okoza emirimu mingi waliko ki nze naliko olutwe luli oluwunya n'okuwunya nze nkubulira mazima nze nga naawe olaba tusobola okubeera neno nga twogera naye mwana katyali gwe n'ontandikirawo n'otandika okuyombagana nange n'okulwana nange ate nga era be bantu be bamu bano betubuulira mulimu abantu abalina olutwe gwe osobola okubeera nga embeera gy'olimu nnungi naye waliwo omuntu alina olutwe waliwo abantu by the way waliko omubbi omanyi lubaale kyekintu ekyenjawulo ennyo kiruma kyekiri kyebadde ndiko kati waliwo abantu lubaale balumya amagulu. Bino ebigambo byenjogera ndi mu kulaba ku bantu abagenda okulaba vidiyo eno era mbyogera eri mmwe
nga lubala akulumya amagulu owulira amagulu empewo ekufuwafuwamu amagulu ne gakuluma owulira nga okutambula ako kukaluubirizibwa olina okusomozebwa koyitamu weweebaka oleota nnyo ekirooto nga waliwo ekintu ekikunyiga muno mu kifuba ng'owulira tossa nkubirako essimu Mukama agenda kusumulula nkubirako essimu Mukama agenda kusumulula katutusooke tuddeyo endoga zino eno za njawulo ogambye tekinologi nalyo ddogo era kati nenkugamba nti nagenda ekavumba bwe nalituuka ekavumba endongo neekuba ebinyanya ne bifuuka ebinyanya kati nga ndi wa boda nga manyi obisamba mu kkaawo nga nange mpulira oluyimba nga ndi mulokole naye nga mbuguma si buguma kati nga nange munange wentuuka ne mpulira omusajja anti kati nze jjukira njagala nnyo ennyama nyama eri ennyama kati gwe obeera ng'osobola okungulira kiro y'ennyama etakwatira mannyo era naawe nkwaniriza mu linnya erya Yesu ennyama njagala nnyo ennyama etakwatagana na musamize ekyo ekiraga nti nze siri musamize ng'ennyama eyo tekwatagana na musamize naye nze njagala nnyo abasamize balina ennyama ffe twalyanga ennyama etali munnyo nga mulya nnyama ki anti ennyama yonna oba mbuzi oba nte kati erina oba nga teri munnyo naye kati iffe aba Kristo bwe tumala okukkiriza Yesu Kristo bayitawo omusamize takolegana na mbizi embizi egobera ddala amayembe embizi era kati nze kati ffe kyekivola baffe abalokole tujagala nnyo tugirya nnyo ate abana abagundi aba Nabbi Muhammad bagamba nti mu mbizi omwo mwe bakasuka mwalookinga just mwalookinga bulookinzi nabikadde anti ati Yesu ebyaddala Yesu mu Bible amanyiddwa nga Isa mu Qur'ani amanyiddwa nga Isa kakati mu kumanyibwa nga Isa miracles Yesu bye yakola nabo mu Qur'ani zasigalamu baziwandiika Isa naye nga ate Yesu yazikola mu Lwalabu ya Isa mu Lwalabu ya Isa anti nagambye ekiwondo ky'Obuwalabu nsi ya mukisa kati Yesu yakolanga ebyamagero yasanga omusajja mu kitabo kyaki yasanga omusajja yalina amajini emisambwa emizimu nga gimukola ki nga gimuliko n'agibuuza muli bameka ne gimugamba tuli region namba n'agiragira n'agigamba mugende mu mbizi embizi edda zalundibwanga mu kisibo va ku bino bye tuziteeka mu kiyumba n'eziiza atwalibwanga ne ku ttale ffe wakati bayigawe wakati bali president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewondo buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera nti ekintawanya ddogo ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya kati bugu muri tandisi